Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugende mu Endobeso. Hello. Hello. Wangise. Nsaba mpita mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Mukunja nina obuzibu nabbe njagala ontaase. Nina omukyala gwe nene waka. Naye okuva lwe twava mu mikolo kati ekiseera kiyise banga lyekyolodde naye tankombya kantu. Yes sir. Naye kati simanyi oba buzibu ki ogamba talina kyenyinyonnyola talina nsonga nnambula okufuja. Obutuuka ekiro yeekyanga n'atula eri tonkwatako kati simanyi oba setanyinyonnyola oba waliwo kimuluma oba waliwo obuzibu kakati simanyi ekiva. Oba yakoowa olina bye wamusobya ng'agamba nti nze nakukoowa. Omuntu akooye wadde akyasooka okubuulira n'agamba oba kino oba kiri naye tanyega kati siyinza kulimba amazima simanyi oba kiki. Kati obadde oyagala ki? Mbadde njagala mmanyi oba olyawo nsonga ki emugaana oba waliwo obulwadde oba waliwo obuzibu kugamba sikitegeera kale mbadde njagala kuzuula kituufu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale si BTFM kitabuli ky'omuziki ekisinga eddakiika ziri 20 ezakaita ku ssaawa emu. Anji? Jebale. Kale nawe jebale kusebo. Wasuzotya nnyabo? Bulungi sebo wasuzotya. Nze mukunja. Mukunja? Mukunja ono wa BT. Ate omulamba. Anti kakati? Tuyogera nnyo. Ate gojja kwogera nnyo. Omwami wo waali? Mwami wange taliiwo. Alazeewa? Alina walanse. Kakati ayagala tukulobese. Ondobese? Ate lwaki? Ati kakati obuzibu nti toyisagala ate obimugambe kubanga nange biza okundeetera obuzibu ku mulimu gwange. Sijja mugamba mwate w'omuntu. Anti kati si bya ndobeso. Onkakasa si bya ndobeso. Ate bya ndobeso zaaki? Sagala mu ndobese. Nze zizenga muntu. Kakati obuzibu obuliwo. Omwami we ayagala nkulobese nti we mwava mu mikolo nti mwegattamuuko just omulundi gumu. Kakati naye yeebuuza mumaze ebbanga kyokka akwagala naye oli awo mbuli wakukwatako toyagala oyomba kati ye aba yadde ayagala nkulobese tulabe oba wafunayo omusajja omulala oba kiki kati naye nga zisagala bikola. Ate sigenda kulobesa kyova olaba mbadde nkubuulidde nti nze mukunja saali kugambye. Kati buzibu ki? Tewali buzibu naye taata wange yaŋŋamba nti omwami wange nti taata we yaani ye muganda wa taata. Ate nendaba nga tuli ba Luganda. Era kyamumanye naye sirina kyakikolera kuba oyo muganda wange. Taata ye yakikugamba ddi?
site yakinyamba mabegeeyo yakinyamba toyo omwami wange ani taata we muganda wa taata nti bataata bamwe ba Luganda naye osobola okumwagala kiba tekyasoboka oyo aba muganda wa muleya ddala kakati olwo lwaki tomuviira n'ogenda anti ninze sente ze basonda batukoleko emikolo then tukite batuba tetusobola ate mbasamule olaki muleka bwendi okuba nange muli eripulira mwagala naye ate tuli bamuganda balina emikolo gye bagenda obakolako ani yagamba taata wange yaŋŋamba n'aŋŋamba omuntu oyo nga muganda wo nga mwegasibwamu waba alina obbakolako emikolo then awo mwawukane oleme mulekera kisiraani oba gwe omuwala sigaza kisiraani naye nga mwali mwegaseeko twali tuligaseeko emirundi ng'emeka mirundi ng'esatu bambi naye kati kankubuuza ebiri tubiveemu ebintu bye byali bitya ebintu bye byali birungi nnyo era ensola naye ekinnuma okuleka naye tewali kyakola kale kanziremu kkubire waliwo ankubira wano kale se naye bannange abaana lwaki tebabagambirawo nga tebannaba testinga microphone 1 2 kati omuwala wulira agamba nti ebintu byali bikumufu ebya bulaza naye lwakuba taata yaŋŋamba taata wange muto andi kati obuzibu bw'abasajja mwefeeko mukuŋŋaanya abaana bamwe nga bakyali abaana bamanyigane ate taata yali kuŋŋaanyiza abataata omuto nabo n'abaleeta anti kyenkugamba nti wabeerawo emikolo egy'okumanyagana abaana bebanye naye ogera n'olaba nti nga lumujja nwali mujje bannange twemumanyagana musigala Kampala mbu munoonya 10 byebino bye tutuuseeko essaawa eno bannange omwana agambye kyovula banange ennumwa yali wa tabu nnyo ekyo tokirwako nnyo kiriwo kati eriyalite yakyogedde kati ate sikirwako lwaki kyekitegeeza ekiriwo waliwo ajja kwebbirira asi kwebbirira waliwo amawumukegano agageze mu maaso bino biswavu bya biswavu bikitegeeza ajja kwebbirira bw'abanga akyakisimbako ekisira mulinde endobeso y'olunaku olwaleero enkubye wununu nti towanika enkubye wununu omwana kawanyeemu awo nti nno yali wa tabu ng'omulaba akitamu bulumi teyebbirira oyo ajja kwebbirira kakoze ka statement atajja nammwe ono Mutebi Francis na mama okota oleka basengejja gwe n'ogenda mu kirabo munnange naye bambiye amwefiirize byajja bubi ono abeera Barnabas ambasada w'abalule nakasongola gyendi naye bambiye omusajja oyo kyalina omanya kati yakoze luuso mwana teyakitegedde nti baluganda ndabanga omutima gwafudde ogumwagala gwafudde ono Semuwemba kukyokutaso bambi omukyala ali mutuufu nnyo olwokubanga oli taata we bambi nati yatesitingako dda maka nedda ono asagala Semuwemba kukyokutaso kale amanya nze Haji Kasule Kitimambeera Kabowa sebo ninange nkyala nakakyo kyagambye bannange nti kikulu nnyo ekyokubeera nga famire mumanyagana kubanga mwena muvaayo n'abaana bammwe ne babeera nga beemanya omuwala ekinkoze obulungi nti yakkiriza nti oli baluganda ekyagenda kukita naye ng'akiteera mu bulumi nange nkawuliddeako akiteera mu bulumi naye ng'era keetaga beeyawule babeere nga buli omu ali wala ako kayogedde asobola okuddayo kawanyewanyenaabwe amanya jakinaponyone Kabowa naye mukunyona kyeneebuuza mutuuka ne ku ntikko nga buli omu tamanyi toyandibwa muziro ogwo obulaba abaana baluno irana nnyo mu abaana baluno ne balaba omuziro nga bamukwanyi bwa muziro yasooka n'agukweka kikyamu nnyo kubanga muuku osooka n'onoonyereza ddala omuntu gw'ogenda okugirana naye waawa tebakyanoonyereza anti obudde bubaawo omwana gwe kati olaba buli omu asigala alookalooka aba abaana tebagenda kwekyawamu kuze nabirabako dda bajja sigala beeyagala omulenzi bamuggyako omuwala
naye era yagenda omuwala gye yafumbirwa n'addamu n'amuzaalamu. Kitegeeza tulaba nti walina okubaawo gwe basiba bamusetinge bamusibe okumala emyaka nga 13 agenda okudda nga feeling be